dembe lya Abba Makasi omwana waffe gwe tuzaala okutugamba nti tusobeza. Tugaane nti omuntu asinga okutegeera Jose Chameleone mu bapromota bonna oba oliawo n'abantu abamu ng'ogyeko famire ye Balamu Baruhagara minisita w'abavubuka era nga ono aludde nnyo ne Chameleone naddala mu bintu bya ssente mu kumuwola ssente mu kumutegeka mu bivvulu kale amutegeera nnyo era bw'ayogera ekigambo ku Jose Chameleone buli muntu yenna oba oliawo yandisaanye n'awuliriza. Naye nga tetunnaba kubeera nga tweyongerayo mu nsonga eno, waliwo omuntu omu eyali yayogera ku mbeera ya Chameleone era nga si mulala ye mugenzi Isma Alexis. Yayogera nga alabula ku nsonga ya Chameleone okunywa omwenge, tasobola mwenge, avaako atabuka kugamba omwenge gumusuula eddalu n'akuba omukazi n'afuuka ekirala. Nkubulidde ebbanga ddene Chameleone lekerawo sigalawo mu public va ne kusigala abaana bo bajja kukulaba ng'ogudde wali bakusina ekintu mu bulago towulira kubanga olina emiyaayo weegikuwagaawaga dokita nebwa Chameleone va kusigala lekerawo wisiki era kati omukazi ovaawo yatukola bubi takyalina kontrolo. Kyoga muno tukiteeke ku mukyala Daniel yakola bubi nnyo yandibadde batwala abaana ne basomera Daniel n'ansigala ne Chameleone is going to waste himself. Ala alina kontrolo adda munaana awakawa wajjula emisege alina manager omukyala ate kati manager kati omukyala yatukoledde ki era oyo bamugobe agende akoze mulimu ki. Chameleone cannot be controlled ng'omukazi otaliiwo olwedde abadde muzibu nga n'omukazi waki waali okiwulira anywa whisky n'atabuka omutwe namugamba dda va ku whisky Chameleone va kusigala mwana gwe. Isaka mbuzeemu kino kirekawo ekifaananyi kya Chameleone eri abantu ne road mayorship. Ekifaananyi kye kibi kinayagala kwesimba ku bwammeya gwe ani anaakulonda tewali n'ogu teweetawanya Lukwago omulaba alinga mu kiragwa kapa ne bw'omulinnyako bamunyiga era n'asigala nga ejjego bakola ki. Era Isima ono y'omu yali yayogera dda ku bwasamu bwa Bajjo era ng'agamba Bajjo talina kubeera ng'ayogera ku nsonga yonna, si ye muntu atuukiridde mu bantu bonna okubeera nti akomentinga ku kintu kiteekebwemu amakulu oba kitwalibwe ng'ensonga. Bajjo mutegesi w'ebivvulu ebiveeraveera ng'otuula ne banno nga mukola assessment how lwakuba abayimbi tebamanyi mateeka osobola okukwatibwa Bajjo. You can be arrested. Inze senga bampangisa senga nakutte dda pino code zowakamenya tozimanyi muwendo lwakuba temumanyi value za ichu senga Bajjo nakusibye dda tokkirizibwa even one or just event promoter toyinza kuvaayo n'okola senga ichuli nabadde misenga gwe bakusibye. Munnange mbadde nkyakutegeeza ku nsonga za Balamu kikyategeeza eri Chameleone. Balamu nga bw'awagidde Abba kiba kitegeeza nti Abba temwewuunya nnyo kitaawe bw'atabaako kintu kyonna kyalaga nti oba omwana we yakoze ensobi najja n'atereeza butereeza. Muyinza n'okubalawo ku live bombi ng'agezaako kusiizinga fire nga Balamu bw'atutegeezezza. Balamu Baruhagara yavuddeyo n'awagira Abba Makasi yamuwagidde era n'alabula buli muntu yenna Bajjo abagezaako kubeera nga babuukira etokota nti okuleka okunoonya views oba n'okutrendinga nga bwe bakyogera nti ekituufu kiri nti tebandyeyingiza mu nsonga za famire. Dembe lye walaba nga weyayogera nange one on one nga simuwuliriza wademba okwekubira endolo ku public emuyambe eyogere nange naye musaba ekintu kimu awe abakulu ekitiibwa naye nga n'abakulu basobya abakulu batulagala Abba atwogereko tubeere mu line ate nafufa abantu abakulu abamu mulekerawo okuyingirira mu family matters. Abba wabavuddeyo yekubidde enduulu muzeeyi wajja kuvaayo ayogere naye amukakanya oba amuteke mu ceasefire oba naffe ba anko be tusobola okwogera naye so mulekerawo okumuvuma
kubanga omwana we munamuvuma abaana bajja kutandika okwekola ebibi bajja kwetta ng'agamba we naayogera ku taata wange nti mutamiivu takomawo nze nagamba n'abaana ba Bajjo nti musanga dadi ng'alina ebibi byakola nga temuli happy call me I'm ready to ask Bajjo okujja okugalamira wansi mukangavule nga mukulu we mukube ekibooko 2-5 lwaki mbona oyogedde ku Bajjo he's my young brother he's a young man he's my young brother Bajjo yakwayobya okwogera ku Abba Makasi of course talina ku buli kimu nti olina kyogerako tetulina kwefuula nti tuli basumba nti buli kimu ojja kukyogerako kya bayibuli ebyawandiikibwa tebyawandiikibwa tukole ku bifo eby'e Uganda kati ojja kwogera n'omuntu amanyi oluzungu ayogera oluzungu akubuze kati tutwawulidde embi yabaddewo you mean busy kekitegeeza ki awe nyini mukwano ko Chameleone ali mu mbeera ki Chameleone ateeredde agenda atereera era agenda awona nabagambye njagala kwebaza mukyala gweta Judith Zawedde Juliet Zawedde she's a hero yagula tiketi za mitwalo 2,400 tiketi kanana nateka muganda wange Chameleone ne Wizo ne batambulira mu business class bagenze mu America yatuse mu America kati Chameleone bantegeezezaako abasawo be nti yeyongedde mu kiremu so fakati yayongeddeko kiremu ku mubiri so nsubira mu myezi 2 Chameleone ajja kubazeewo nga asinga ne size erigi yaliko baligenda mukanika agenda kuddawo ojja kulaba eri engine moto Chameleone tafa takoga tagenda kuvaawo Wizo naye bamututente yagenda twali mu rehab bitufu sagala nnyo kwogera rehab kuba eddwaliro lyonna libeera rehab ogenda ng'oli mulwadde nga bagenze kutreatinga is rehabilitation so baba bagenze mu rehabilitation it is the same as a hospital so everybody is entitled to go for rehabilitation to rehabilitate your health to rehabilitate your body so rehabilitation is good if you went then that is good wananno full figure ye ensonga zino yabadde yazitegeereddewo era bw'atyo yasobodde okubeera nga yeetonda weewuunye mu bantu bonna full figure dabadde musuubira okubeera nga alemerako naye yakakasiza nti butuufu Abamakasi amuvuga speedi era amulinze ku kyenyanama oluzungu lwayogera talutegeera Abba mutabani wange mwagala nnyo era nsaba Allah ow'ekisa ekingi ate amuwa okumanya n'okutegeera nti bajjajja beera basigala bajjajja be still singa tebamuza taata we maybe naye singa taliiwo mu byonna byakola luno lwali lwaffe just kavaibu twala kino notwala kino talk like a talk you know wabeerawo talk nga just a talk lwakuba nti abantu abatalina byakukola n'abalimwe omwana nvuga oluzungu olusu omukwano gyeguli aba wotandetera birabo sikusanga ku kyennyana masebo aba sikusanga ku kyeseguku olwo oluzungu osobola oddungambaza no osobola okunvuga speedi eyenkanaawe kakati linako waliwo ababadde bakusabira wa vice president kati olwo luzungu olwa aba lusufu omwana afunguta abantu bali kuno bagamba mamwa vice president waffe olwa aba lungi kibiridde kuba siruwulira ate ye nanyongera wabula kyenazudde nti abantu babaako be bafaanaganya bagamba nti mbuulira bw'oyita naye nkubuulire empisa zo naye nakizudde nti Bajjo afaanaganya ebintu bingi nnyo ne full figure era ndowooza bwe bakwataganako ababiri abali mu nsonga zaabwe ez'omukwano balabika ndowooza emboozi bwe kwatagana etya naye nga bano bakwatagana bulungi nnyo mu njogera era Bajjo mwamuwulidde bulungi nnyo ng'ayogera be yayogedde because look at his head. Me busy. No, me busy. You busy. I've said you busy. I've repeated it. You busy. Bajjo tetugenda kubeera nga tumwalirako nnyo ebiseera naye ensonga zino ekituufu kiri nti waliwo abantu abazibuukidde obubuukizi okuleka okubeera nti baagala babyogereko nabo beefuule nti bamanyi nnyo. Frank Gashumba y'omu ku abo bensuubira okuba nti ensonga eno newankubadde agamba nti awagira Abba yes mutuufu ku nsonga eyo naye bano be bantu kwegamba oba oli awo abamala googera ebiseera ebisinga obungi kubanga Frank Gashumba yavaayo juuzi n'agamba nti Bobi Wine mu kugenda okulaba Chameleone bumukodonyo tasobola namuwala emitwalo 10 butasobola muwa yadde emitwalo 10 kakati ekyo munnange nakyo nekirabika nti
kirala kuba tasobola kubeera ng'amusalirawo ekisooka si yali mu nsawo ye n'ebirala naye wabula era mu kwogera kwe yawadde ekyokulabirako ekyamuwala be Sheera Gashumba alaga nti yali asomera e Kabojja yakuba omwana omu bwe yajjanga amuloopera nti omwana ono ankuba mbulumu Sheera Gashumba naye ne yeekakaba n'amukuba bwe baamuyita ku ssomero yenga Gashumba yasanyukira nnyo yahaginga muwala we olw'okulwana n'omwana yali amukyokoza ku ssomero naye ng'ate era still yatasobola kujajinga nti omwana yali akyokoza kubanga omwana asobola okujja okukolopera naye ate nga ye mukyamu naye kati ye ku guno omulundi Gashumba yahaginga buhagenzi muwala we namugamba we bali kulwana we bali ku fighting back we bali kuzzaayo kati embeera eyo the fact nti Gashumba Frank asobola okubeera ng'agikompeyaringa ate ku mbeera Abba gy'ayogereramu ensonga ze eyo nayo yeewuunyisa nti Abba fighting back. Abba is not fighting anyone. He's not fighting back. Wabula agezaako kunnyonnyola butuufu bwa nsonga ate era ensonga erabikako. Ensonga eno eri wakati bwa kufa na kuwona. Obulamu bwa kitaawe bw'alwanirira wabula talwanirira kuba nti oba views ng'abantu bamwe bagamba oba likes oba n'ekirala. Era y'ensonga lwaki okiraba nti abantu bangi nnyo ne bannaddiini bavuddeyo okubeera nga bamuwagira ku nsonga eno. Kati abantu ga Frank Gashumba nsobola okuba nti oba oliawo si be bantu abatuufu abaali badde boogera ku nsonga eno. Kati tubadde tuli awo ku nsonga ze zimu ezo ne tulaba nga ne Clever J bamuyingizaawo. Clever J bamuyingizaawo ku nsonga zino baasooka ne bamuggyako interview emabegako awo n'abaako byayogera. Mutabani wamwe yavuddeyo n'abaako bye yalaze n'awa concern naddala kubeetoolodde muganda wo. Mutabani waabwe tamumanyi. Ndoza nawe okimanyi. Takumanyi. Naye ndowooza yange eriemu oyo mutabani wo. Singa avaayo n'abaako bya raising. Kye kyali kyantwala okuba nga tuddamu okwatagana oba bamanye Jeremiah. Kyekyo kinali njagala era nababuuzanga okwawukana kwe mwagala oba kugatta ne mugamba naye tugatte. Jeremiah agwanidde okuvaayo ayogere ku bikyamu by'okola. Iye. Jeremiah jangu. Jeremiah mbwa Jeremiah alina byasolo jangu wamma onside z'omuzindalo gwabo. Jangu wano. Kibakubuuza ky'obuddamu tandika n'ekyokunywa enjaga n'ebirala. Si kibuuzo kinene kiwa Jeremiah. Anti oleme kutya kubaako by'omubuuza. Nga bw'owulidde kwegamba ng'ensonga zino bannamawulire bajja ne bazimuyingizaamu. Naye ate oluvannyuma ne tujja ne tulaba ng'ate afunye obuzibu ne mukyala we ayinenge gy'amulangiramu amugamba nti oba oli awo waye ezimu zaakola ki zaakyala alina abantu batayagala abeere nabo kwegamba nga tulaba nti waliwo omuvuyo ewaka era nga kamera weeziri eziwererako ddala nno ziyinza okuba tutabadde oba nga 3 mu nsonga eno kyesimanyi nti oba omuntu bw'afuna obuzibu ewaka ate amala kuyita bakamera bajje. Kino nakyo ne kindabikira okuba nti kano kaabadde kabadi nze naganye okukikkiriza kano kalabika kaabadde kabadi kennyini tini Clever J oba oli awo ayagala akozesa situation okulaba nga akomawo mawulire kubanga yabadde ayogera ku nsonga eya maama wa Chameleone n'okugobwa mu family oba engeri gye baamugobamu gye baamwegaanamu olaba nga abiyingizaamu ekintu kyesijja kugamba nti oba kale ndi mutuufu naye nze kyandabikidde ng'akabadi. Bwati mukyala Mayanja bw'oyangoba ewuwe nga ntuutuza. Kati ono omwana mutabani wange abadde ku ssomero mami nga yakola ku wakaya. Lwaki kakoma wano? Ono omwana namukwata n'eddogo. Bawange yanoba ne mu. Kati byafuluka. Namukwata n'eddogo oyagala mbyogere byonna. Abaana bameka bajja wano. Lwaki sibagoba? Sebo genda. Genda. Muganda. Mwagala olutalo. Genda. Yugo. Mwagala olutalo. Genda omulindire wali. Genda. Kola waka. Genda. Tolemere wange. Kola waka. Wana abalenzi bajja even 10. I don't take them. Niona omwana yajja n'alogo ono. Era ne basenga bafumbirawo bali abo mbiri. Ono yatutegeerera wano. Yaloga Clever J. Genda. Nze mukyala wa Clever J. Kyandabikidde ng'akabadi naye tujja kwongera okubitegeera kiba nti kituufu alina obuzibu mu maka ge. Okay. Mukama Katonda
amusaasire basobole okubeera nga bakwatagana tuleme kubeera nga munnange ate tusala omusango nti oba tubajajinga mu ngeri yonna naye nga byandabikidde nga oba oliawo akabadde kuba kamera ndaba zaabadde zisusse obungi weebuuza ani yababagulizaako ani yakuŋŋaanyiza abantu abo bonobona okubeera nga bakuŋŋaanira awo okay ebyo munnange byebyo ku nsonga za aba Marcus abagezezaako okubeera nga bamukutisayizinga bwe bali era nga bo bakikwasaganya na mbeera ate begeraageranyako waliwo omwami gwe nawulidde ng'agamba nti nange nafunako obuzibu ng'obwo maama wange yafuna obuzibu simanya ne jjajja wange amuzaala ne tugendayo naye yeerabidde okubeera ng'atubuulira nti oba maama we naye yali anywa biragalalagala oba maama we yali naye anywa nnyo omwenge oba basawo baamugamba nti naye agenda kufa myaka 2 oba nti naye pancreas ye naye yali ndwadde ebyo byonna byonna kwegamba abantu babyerabira n'atandika okwegeraageranya kuola Gashumba bwe yageraageranyiza mu muwala we okufightinga back ku mbeera eno aba Marcus gy'alimu ne family. Sigadde Uganda at large nga bulijjo wano ku Uganda at large mu mikwesese era tugenda kuba munnange tukomawo ku nsonga endala twagadde kyo nakyo tukijjewo kubanga munnange anti gaba mawulire